ka video nga Evans wa mulondo omuvubuka yaddawo gwaleetera omulondo ogwo sibayo omusajja yakunyomba na bunyomi gwe kitegeeza kuwa omulondo ku stage munnange kyali by coincidence nti already mbanvaawo ate olina ayingira naye nga tokkiriza nti gogo baago tebaguwanga owaka video nkola bubi wanezeka video netula Evans bwe yakaza omuyaya agenda okulaba nga kirabika kirina bwe kiyunga obaana eyakola kyawo n'agamba era kino ekyatabula abantu bangi siggweweka waliwo n'omulala eyakimbuuza naye nze nkubuulira nali nvaawo then ono omuvubuka eyayingira gwe bajja naye yali mukwano gwe Evans weekoze ebinene ku nsi kuno n'ebitini essimu sooka olinemuko kati netunyumyemu Evans sooka ombulire ku Zanny Brown yono kiri kityawe Zanny Brown mukyala mulungi navuddeyo ne muwaana nenga tominako crash okumusiima ng'omuntu ebbanga lyamaze nga ekintu akikuba nga tewali muyimbi amuvuganya mu bakyala bonna bamubayimbi mu bakyala abayimbi newalala bangi abamusinga naye mu kuyimba okimanyi nti Zanny Brown bwakukyalira ewuwo amasannyalaze ne gavaako ko kennyini kaaka mu nnyumba totawaana kusasula bbiru z'amasannyalaze oyo Zanny Brown bw'obanga obeera naye oba owonye okusasulanga bbiru z'amasannyalaze yakakoga mafuga ekitanga ko kennyini kaaka eddiiro n'ebisembe Evans wooli kwoli nedda nkubuulira amazima lwaki temwagala kusiima asimati bayida okimanyi nti abayimbi bangi bankubidde amasimu nga banneebaza ekintu kyewakoze okulonda Zanny Brown kyebasinga era oba kulonda mulala twandikutaamidde kale fine mulungi naye ate ekyokwaka sinnakikkiriza nti ayaka ennyumba ng'evuddeko amasannyalaze Evans sokomeko kyogamba abalabi bo abalungi abalabi ba Delta TV njagala okubeebaza okusingira ddala okumpagira ebbanga lyonna lyemumpagidde okuva 2009 nga mumpagira okuva ku Rihanna naye ku luno nga 5 July njagala kubawa concert yange gyentumye bwebinyuma live concert tugenda kubeerawo ku Club Obligato okuyingira $200 VIP 5 wabula ab'emmeeza mujja kusasula $2 million mujje mulabe music ate we mutuusiza music yatuuse ku level ya waggulu ddala era mugenda kulaba sound nnungi tukoze rehearsal bayimbi bangi abamperekeddeko nina mukwano gwo David Lutalo Rema Maureen Nantume tandikiddeko okuba be nakola nabo collabos nina Chosen Becky bangi nnyo naye mujjaba mubalaba live band tewaliwo nti oba CD oba ki naye live kimanyi gwe bakyakubalira mu bya CD awo wavaawo dda taate bango waliwanika nalumufuya nankutumiddeko mukwano ka message nkalabe akaweereza omwana niwane taata wani taata wajjolamu akaweereza nalumufuya na mama jjolamu ngenza okulaba ndaba essimu ya Sekamidu Orete Sekamidu aweereza message tukakumama bebe nalumufuya na mama jjolamu tukutumiddeko nnyo mukwano tukwagala nnyo webale kubeerako webale bonna botuninga ani naye nga Sekamidu akulabiridde ekyo kyo ani ye nalumufiona mama baby ate nze naye Sekamidu kirungi baba wanyu naye mulimu abamuwangula nagamba nti ono weekoze bintu tuweya esimu emu yokayokayoka tube nga tusibula naye nga tubagamba olunaku nga Gloria tubagamba olunaku luli lumu Friday ennaku z'omwezi nga 5 July waliko Obligato bwe binyuma ate nga 6 tugenda Mukono nga 7 tugenda Luweero mu kisaawe awo nga 12 tugenda Kayunga Katikomu ate nga 13 tugenda kuba Kalisizo ku Sport Highway 14 tukigalirewa e Masaka ku Total Highway namukisomu yekayekayeka tube nga tusibula hello wanji dear Neighbor Busabala ogamba otyo mwana we Busabala ndi bulungi bako kyogamba Evans nange Chris Evans wanje kati mulinde kushoye kale naye kati mulinde kushoye ne mukwano gyange tulibeka otomoto amalenga ayogera okay mujje tumuwagire
ndoza tusibe Okay, akatalekeka abantu bangi babeerewo ne babafera nti ngenda kuleetera Evans ngenda kukola bwenti so bw'oba onjagala ngenda kuwa ennamba yange bwe mba sijikuta oluusi maneja wange agikwata naye nga kirizagana n'omu ku ffe waba wagikwata sobola okunfuna ne tubaako bye twogera oba oli muyimbi bwebityo oba oyina ddiiru kusinga ogweyomba fere ne bakufera 0705 225 226 Jidem 0705 0705 225 225 226 226 yeah ye namba kwogena ofunira omukulu Chris Evans Kaweesa oba manager Oba manager obanga wano nga ndi ku interview nina babiri nina Simon ne Kayemba. Okay dia naye nga bamikwano bwentyo ndowooza bwe kifunikidde olunaku olwaliro tusinkana nga 5 July wali ku Club Obrigado bwe binyuma